Oluvannyuma lwa kkooti enkulu mu Kampala okusalawo ku musango ogwawaabwa abatuuze b'e Maddu mu Mubende, abatuuze bataamye nga bagamba baagala kudda mu ttaka lyabwe kwe baagoba mu bukyamu. Kino kiwalirizza poliisi okuyungula bawanvu okulaba nga banyweza ebyokwerinda mu kitundu kino oluvannyuma lw'abantu okusalawo okuzinda essamba ly'emmwanyi zino zibadde mu bibanja byabwe mwe baagobwa emyaka 10 egiyise. Nina essanyu lingi okuba nti omulamuzi asaze obwenkanya n'abanga atuusizza ku buwanguzi. Kale baatugobera ne tutulumizibwa nnyo mu mwaka gwa 2001 ne batwonoonera ebintu byaffe era n'abantu baffe baafa. Abakyala abasinga twafuna obuzibu babba baffe baatulekawo. N'abaana bange abamu baafiiramu kati okumanya nga ndi musanyufu okuwulira nti musango tukusinze era nanjagala nzire mu kibanja kyange. Kyokka wadde poliisi eyiriddwa okwetoolola essamba yonna era ng'erawuna era abatuuze babadde baagala poliisi yakozesebwa okubagobaganya n'okubakuba ye ebawerekere badde mu ttaka lyabwe kubanga yamenya mateeka g'eggwanga. Embwa bw'ogishumuliza empeewo tegiba n'egikwata ate babalagira bulaga babalagira abatuuze bamuno ne bakyayibaani babwe batalina mpisa. Twagala tukulembere buli omu tulage ekibanja kiri wano twenja bwenzi twenjeranga enswa enkunyuleko ebyonyi. Poliisi egamba nti omulimu gwayo omukulu gwa kunyweza byakwerinda era oluvannyuma lw'okufuna amawulire nti waliwo abaagala okuzinda essamba babadde balina okuyiwa abasirikale okunyweza ebyokwerinda. Tuli wano nga bulijjo bwe tukola emirimu gyaffe kikugamba ngu waliwo ekiriwo ekitiisa si bwe kiri era abantu kibasuubira si bwe kiri. Peter Kayiira ye yakulemberamu banne okugenda mu kkooti agamba nti bagenda kujulira kubanga kkooti teyabagambye kudda mu ttaka lyabwe ate nga baagobwa mu bukyamu. Ekintu kye tumazeemu ebbanga lya myaka 10 oluvannyuma lw'emyaka egyo omulamuzi Anok Singh Chaudhry yasaze omusango olunaku lw'eggulo ne tugusinga. Tugenda okwapiiringa mu Supreme Court. Ebyo byonna bikolwako company lawyer. Mu mwaka gwa 2001 ekitongole ky'eggwanga ekisikiriza abasigansimbi ekya Uganda Investment Authority kyagoba abantu abasoba mu 1500 ku ttaka eriwerako square kilomita 12 ne kirigabira kampuni ya Kaweri Coffee Plantation ng'abantu bano baddukira mu kkooti eyasazeewo nti baagobwa mu bukyamu era kkooti yalagidde babayiririre obumbi 37 Kimazi Expedito yakusakidde eggulire luno ku WBS TV.